Okay, nkwaniriza nnyo ate mpozi ku Boka TV walakulira nga otulaba walakulira mpozi nga ate tufollowinga. Olunaku olwaleero lunaku lwa mukaaga, abayimbi bakuŋŋaanidde ku kizimbe ekya Pop Memorial Center era nga mpozi ensonga ebatwazizzaayo bagenze okubeera mpozi babiri wamu ng'abasaale nga application empya egenda okubeera mpozi ng'ebayamba okufuna mu kintu kyabwe ekya music gye bayise Ugatunes nga etongozeddwa nno omugenyi omukulu abadde alina kubeera General Salim Saleh wabula n'atabaawo n'atuma General Angina era yamukiikiridde olunaku olwaleero luno. Apo eno egenda kubeera ng'ekola etya? Omuyimbi okola omuziki gwo, bw'okola omuziki gwo n'ogutwalayo ne baguweeyinga, bamala okuguweeyinga ne bagamba tujja kuwa akasente bwe kati, naye babeera tebatutte copyrights zonna. Kati bo kye bakola nga baluteekayo mu distribution gundi zonna channel zonna nga batandika okubeera mpozi nga ate bagutambuza. Buli adownloading oluyimba olwo oba ofuna akasente, buli awuliriza oluyimba olwo gwe oba ofuna akasente nga omuyimbi, oba ofuna bulungi nnyo. Kati balinga abagezaako okuguza ekyaliwo edda, kubajjukira edda waaliwo nga twalina bakasiwukira balusiini ba afro baani nga Kafeero afulumya alubamu ye namba either Kafeero Lusini n'agigula oba kasiwukira oba distributor yenna. Kati olunagamba nti olunaku olw'Emmande alubamu eno egenda kufuluma. Kati abaguzi bano abazitunda ba distributor ab'enjawulo mu bitundu nga Jjinja, Mbale, Kampala, Mityana ne babeera nga bajja mu kibuga Kampala ne bafuna alubamu eyo. Bwe bafuna alubamu eyo of course baba balina ogitwala mu bitundu byabwe gye buoperatingira. Ne kati ebyo ebintu byaggwaawo. Abasajja badde basala music w'abaana ku bwereere, abasajja bakuba music amanda, abamakompyuta bamukuba ku bwereere, abadisco bamukuba ku bwereere, abamabaala bamukuba ku bwereere. Nga n'ekibiina ekibaddewo ng'ekigezaako okuwaddawadako ekya UPRS nga nakyo kikolako kye kisobola ne kikuŋŋaanya obusente butono. Kati bano bo bagamba naye wali ojja beera n'akawunti yo nga weebala n'ogamba mu mwaka guweddeko nkoze bwendi nkoze akasente bwe kati tukagabanye tutya? Oba nfuna bulungi? Tukagabanye tutya? Ekyo bwe kiggwa nga mulyoka mugabana bulungi nnyo akasente. So kati ekyo kye kiriwo. Apu eno eya Ugatunes etongozeddwa olunaku olwaleero kusobola kuyambako ku bayimbi. Bintu bingi ebize bimerukawo mu biseera bya COVID. Abayimbi ne balaajana, tebalina mmere, tebalina ki. Ne kati bino system eno singa ebadde nga yajja dda osanga abantu bali tebalaajana nnyo. Bola abasirisa abataleekaanye nnyo babadde bakola dda YouTube channel zaabwe nga zibawa at least buli mwezi zibawayo akasente akasobola okubayimirizaawo. Naye ate si buli muyimbi nti alina following ennene nga bw'olaba nti oba Eddie Kenzo alina basabu akakadde plus nga bw'olaba baani nti balina obukadde bw'abasubscribers, emitwalo gy'abasubscribers. Si buli omu, naye ojja kwekanga nga yeyo embeera wetuli ku lunaku nga luno olwaleero. Naye katusubire nti kino kinakola bulungi nnyo. Abayimbi mukyettanire musobole okubeera nga mugyayo akasente mu bintu byammwe bye mukola, musobole okubeera nga mufuna kasente okubeerawo ne bwoba nga tolidde ku stage nga wali eri application ejja kubeera ng'ekola. Tubakubiriza okwa-associating ennyo n'okukolagana ennyo n'ebintu ebipya ebibeera bizzeewo mu embrace. Nga technology president yakyogera, embrace technology because ebivulu si byakuteebwa kati. Ebivulu si byakuteebwa kati. Kati you have to embrace technology. Osobole okubeera nga oganyulwamu mu music wo, oleme kubeera nga omukola oteekamu sente nnyingi nnyo, video ye sente ntono kale bukadde 2-3, audio we sente mutono 25,000 ate obeere gwe nga tofunamu. Oba nfuna si kirungi kubeera nga gwe tofuna mu kintu ekyo. Naawe olina okubeera mpozi nga ate okifunamu bulungi nnyo osobole okubeera nga ate oganyulwamu mu muziki gwo. Ne bw'oba ofudde famire yo, abooluganda lwo n'abaana bo basigala bakyafuna muki mu music wo, kubanga obeera wali gye salinga ne Ugatunes. Sijja kubeera mpozi nga ate nsukka wano eno. Nze Sula Ssenyonga, temuva ku Boka TV. Basabu baffe mwenna abatusafalawinga buli omu gy'oli tukugamba nti bali kubeera mpozi nga ate otulaba bulungi nnyo. Fatuma Ali bali kubeerako, Amina Nakato bali kubeerako, musajja okuva wali eri mu State House mu United States of Naggalama nsereko naye nkubuuzaako ate mpozi namwenna abasijje musinzire okubeera nga mutugoberera
mubeere bulungi, mweraba.